Mbaniriza abali ku Kakos Facts 256 mwebale kusubscribinga kulaba na kusharinga kyo mukola kitirivu nnyo nyini ddala tewerabira bobanga osobodde okwagala okutambulako mu December muno oba sikyo ng'oyina honeymoon ng'oyagala kutegekera embeera efaanaganako bw'eti ey'omuhabbati kwatagana ne Higher Level Tour and Travel Agency ebyo bijja kubanga biteredde next year 2022 amasomero mba mwagala study tours era company yemuje mwino okolagana nayo bakubire ku 0706 Sampu beba tuteekamu ensimbi ku mulundi guno mwana w'obuwala abawagizi bali mu kumubanja empeta babuuza empeta wagitadde ludda wa waliwo omwana w'obuwala gye bwavaako emabegaawo gwe baproposingira gwe bayita Remy ono bwe bamala omuproposingira ne bamuteerako akaweta ku mukono ne bakola n'okwanjula okwali okwakabye ennyo era yalabiseeko nga yekubisiza ebifaananyi ng'empeta ku mukono teriiko. Wano abawagizi bene beebuuza ate empeta omuwala yagitadde ludda waate eno empeta yankusibiddeawo terina kuvaako bwevaako eri ey'omukyaki yeba erina okuddako obyo bitegedde naye kati abantu laga oba kaali kasitanti oba omusajja yagenze ololelelele social media edo omukazi naawe kiki ekyakukubiza ebifaananyi ng'empeta togiraga sitole ki naawe naye mu ngeri yonna ndowooza nagiwummuzaako wansi naye sebawummuliza empeta oba buva mu loogi oba ovaawa kyova olaba nze ntera okugamba abantu empeta zibeereza mu mutima ne bwe batogiwadde muntu naye nga ye muli mu mutima awulira akufa naye mwe mujja kuddira omukwano guno ogutali gwakwagala mu mutima mudde ku mukwano ogw'okweraga obwerazi naye nga mu mutima omuntu takuliimu ne bw'omuteekako empeta 8 mu mutima nga taliimu era ojja kusigala awo ku byakungulu ng'agijjako n'agenda n'asisinkana omuntu we gwawulira gwalina mu mutima n'agizzaako ng'ajja gy'oli kaze ebyalaavu ntunuulirako legaana ekiki kyekigenda mu maaso wano Uganda ng'abaana babavuga supiidi naye kyonna kyekiri oba oli awo bakyali mu mukwano. Remy yavuddeyo n'agenda ku Instagram n'ateekayo ekifaananyi kya bbaawe n'amuwaana amuyita na my cocktail okuprovinga ba haters nti bakyali bonna naye anyway bintu by'omukwano bino ndowooza tebyandizenga ku social media because tolina goprovinga nti njagala gundi bw'abanga omwagala mwagale bw'obanga tomwagala so what oba mukyawaganye mukyawagane kubanga ku mwenna babiri tewabaawo nsonga lwaki tuyingira mu bintu byammwe naye bwe mubireeta eno gye tuli naffe tuba tulina obbiraba. Prince Omar najja buli kati bakyamunoonya oba oliawo kumutwala ku DNA oba si kyo kumutwala ku poliisi bamuvunaana omusango ogw'obutalabirira mwana we. Omwana w'obuwala yavuddeyo ekiyinza okwennyamiza mwana wa Ngabi bamuyita Esther Nalubega ng'agamba nti omuyimbi gwe bayita Prince Omar munnange tawa buyambi mwana ekintu ekisinga okuluma ennyo yagamba mbu teyali mwetegefu okusinziira ku muwala ono agamba mbu teyali mwetegefu kumuzaalamu naye omuwala nga bw'ogamba nti yali tasobola kujjamu lubuto omuwala olubuto n'alulemezaamu ndowooza muwulira abawala omuwala ogenda n'omugamba oli seefu nagala ne mu safe days baby ne bw'oyiwamu ogenda okukakana I didn't see my periods n'omugamba wangamba oli seefu abeera ebbunga eyo n'apowa n'olubuto lwe paka ku myezi 8. Prince Omar ne Nalubega beesinkana ku Facebook ne batandika omukwano ogwabatuusa ku nsonga y'okwekabala okukakana nga bafunye omwana. Ensonga endeese leero ya muyimbi Prince Omar. Prince Omar oyo yanzalamu omwana naye tampa buyambi. Mujja mutya okukwatagana n'omuyimbi? Olina bizinesi gy'okola n'abayimbi oba yakusanga omuntu omulala yenna? No, sina bizinesi gye nkola n'abayimbi naye twalinga twogera ku Facebook. Bwe twayogeranga ku Facebook ne tukola olunaku lw'okusisinkana n'asindika omwami bamuyita Michael yali ebiseera ebyo oli COVID yasookera ddala n'asindika omwami oyo n'ankima ekimotoka kyali ky'amanda by then nali mbeera Kasangati nabeerayo ennaku 4 ne mala n'envaayo. Ennaku 4 omuntu gwe mwesisinkana ku Facebook tekyali kyamangu nnyo? Twalwanga twogera ku Facebook
Yeah. Naye mu kugenda wano nno nga ntwala natyamu kozi oli baali bamumanyi kitegeera nga ekintu kyonna kisobola okubaawo. Naye bwe natuuka eyo ndaba nga kiri simple n'embeerayo ennaku nnya era ennaku ennya olwaggwako n'ayita oyo yennyini ow'ekimotoka n'anzizaayo. Mwayagala na bbanga ki okuba nti n'otuuka okufuna olubuto? Ebbanga teryali ddene naye kati gwe kyoba omanya nti buli lwe nagendanga ewuwe walingawo ekibaawo. Wamutegeezako nti wali ofunye olubuto era reaction ye yali etya? Mu kubeera nti tekyali kya mangu awo omulundi ogwasembayo nze okuva ewuwe twavaayo nga ngambye agenze Kololo wa Haji. Kati mu kuvaayo n'enzira ewaka natambuza na bigere kozi yali tampadde ssente nzinzizaayo nga n'oli tamukubidde natambuza bigere okuva eyo ebbunga mpaka ku State Square. Okakasa omwana wa Prince Omah? Kakati nze kye nnyinza okugamba kimu. Sirowooza nti waliyo omuntu yenna eyandize mu kamera n'akakasa ng'ensi yonna egenda kumulaba. Lwaki ebbanga lino lyonna kuva ku myezi gumu mpaka myezi 7 wayita omugamba? Yangamba alina ebizibu era bya ssente. Lwatuuka ku myezi 8 ne mukubira ne mugamba ndi lubuto n'angamba ye simwetegefu kuzaala. Ne mugamba kati kikyo oyagala ndugyemu nga njagala kuwulira kyayogera. N'angamba ye. Wawulira otya nga gambya oggyemu olubuto lwali ositulidde emyezi 8? Kyannuma, kiruma kuba omuntu bw'atyo aba mutemu. Hello? Prince Omah gyebaleko ssebo. Waliwo omukyala Nalubega wamuzaalamu omwana naye mbw akubira amasimu togakwata. Ensonga eno ntuufu etya? Hello? Gyebaleko ssebo. Kale naye gyebali ssebo. Ono Mama Farida. Mama. Kufunyisa olubuto oba yali ataddemu? Simanyi kuba nze yatuuka n'aŋŋamba nti nze yali nsobi okunfunisa olubuto. Yali nsobi era nze muntu amutwala ku musaala okusaala nve mu bulamu bwe. Kitegeeza omuntu atanjagaliza bulamu oba mutemu oyagala kunzita. Kati nze ndi maama wa mwana we, siri mukazi we, siri girlfriend we. Omah sikwagalangako. Omwana yamutuuma amannya? Yamutuuma amannya. Mannya ki? Yaddira erirye lye baamuwa katugeze ng'ery'ekika eryamukose ne tugattako NE ne lifuuka Namukose ne tumutuuma ne Farida kuba yaŋŋamba yandimutuumye erinnya lya sisita we naye kaamutuuma erya maama we. Omwana n'abeera nga alina Mukose Farida. Bujulizi ki bw'olaga nti no ddala Prince Omah waliko muganzi we era ddala itata w'omwana nga tozze kutatana linnya lya muyimbi waffe? Sirina nsonga lwaki mba nnyo n'erinnya ly'Omah kozi maze tubale emyaka 2 sivangayo. Kuba ye nga ye yannangira n'aŋŋamba nze ndi munaku sirina kye nnina. Naye nga maama naye bazaala muzaale teyamanya famire mwalizaalibwa. Naffe baatuzaala buzaazi. Naye nze kye njagala ng'omuzadde njagala buyambi bwa mwana nga bwe yali akikola bw'abaddamu akikole naye luli yakikolanga nga kyakusika muguwa. Naye mbadde nsaba annyambe ajja alabirira omwana we. Omuwala nno ye talina bingi byeyeetaaga. Yeetaaga Prince Omah kulabirira ki? Kulabirira mwana nga taata, afeeyo nga taata. Oba ayinza n'okuba ayagala bazze ku mwana, ekyo nakyo kiyinza okuba kiri awo.